Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nga ali wamu ne minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo era mukyala we Janet Kata Museveni baguddewo ekizimbe kya main building ekiddaabiriziddwa ku University e Makerere. Ekizimbe kino kyakwata omuliro nga 2 Septemba 2020 nga gavumenti yawaayo obuwumbi obusoba mu 21 okukiddaabiriza. President Museveni ne First Lady basoose kulambula ekizimbe okulaba ebintu eby'omutindo ebisiddwako n'ebizikiza omuliro singa guddamu okubalukawo. Minisita Janet Museveni ategeeza nti ekizimbe kya main building si kizimbe buzimbe wabula akabonero akooleka ebyenjigiriza ebya waggulu. Makerere's main building is more than just infrastructure. It symbolizes the history and evolution of higher education in Uganda and is a masterpiece of architecture. Ategeeza nti ekizimbe kino okuddawo kabonero ka kusitula ebyensoma mu ggwanga n'abasaba okulaba ng'ebasomesa biyamba Africa okwegatta n'okuyimuka mu byenfuna. The restoration of main building symbolizes the rising again of Makerere University, I believe. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.